muwala wa Farao n'amuyingiza olubiri bwentyo nange bwe nakuba omulanga ku media houses zonna era ndi wano okwebaza omusumba Wilson Bugembe mu basumba bonna yasoose okuvaayo okudduukirira abayimbi aba gospel muyimbi era amanyi ki omuyimbi kyayitamu era amanyi omuyimbi bwasula amanyi omuyimbi bwalya era nga bwe nafukamira nga nsaba era ndi wano nfukamira nga neebaza ndi ku maviivi gange abiri nga neebaza musumba Wilson Bugembe owakani owakomaweeka banange olw'okuvaayo okudduukirira abayimbi ba gospel banange atuwadde akawunga banange kitiibwa kidire mukama omusajja atuwadde ettooke banange abayimbi ba gospel tugenda kweyagala ate tukyafudde muzeeyi tetukyafudde era nze nkwebaza banange gwebala okubeera n'omutima ng'ogwa Yesu omutima ng'ogwa Katonda banange oba ntula okweyambula nze simanyi nakumanya oba neeyambule banange weebale abasumba abalala bonna abatulaba bakitaffe abasinga Pastor Wilson Bugembe sente banange mudduukirira abayimbi bano bayimba mu lunch hour bayimba mu conferences zammwe bayimba mu overnight bayimba mu lunch hour banange muveeyo mubadduukirire temubasasula nga bayimba banange muveeyo mubayambe mukama batuwere nnyo omukisa bwe nakuba omulanga ne Ivodras wuno naye abayimbi be bavuddeyo bafune ku mmere neniwe Davani wuno abayimbi be bafune ku mmere banange ho Jesus is Lord Jesus is Lord Jesus is Lord bane musumba ndeka neyagale kubanga kino kyamaanyi amina. Pastor Bugembe, this is real good. It is real nice. Twesimye nnyo zabadde nnaku nga bbiri emabega we yaŋŋambye nti no naye alinayo kyateekateeka okubeera ng'ayambako abayimbi. So abayimbi yonna gye muli aba gospel, waliwo ku mmere, waliwo akawunga, n'amatooke weegali, n'ebirala bikyajja. Mukama tumwebaza. N'abantu abala musobola okuvaayo ne muyambako. Oyinza okuba nga toli musumba naye ng'oli muyimbi, ng'olinamuuko. Emmere teri so expensive. Tetuleka abantu baffe kufiira mu mayumba. So thank you so much. Yenze Ivodras. Era bagamba nti nina obuzibu na Ivodras banange wuno obulira ensi nina obuzibu nawe banange kuno kwe kwagala kwa Yesu the love anemere cheta tukoze Ivodras respect muganda wange avina. Okay, banange mukama yebaziwe twagala kwebaza mukama ku lwa musumba Wilson Bugembe twagala kwebaza Katonda kubanga amazima go gali nti abayimbi bali bubi ono sitrina habati muganda we kwe kufaanagana ndoza mukulaba twagala kwebaza Katonda ekisookera ddala okuba nti abayimbi bali bubi musumba twagala kwebaza we bali nyole ddala olw'omutima ogwo munene nja kusaba abantu bonna balina obuyambi obw'enjawulo ng'osobola okuyambako muyamba abayimbi kubanga bali musumba we bali nnyo we bali ddala. Ekisooka okugabira mu kamera kwegamba si kyekinyuma mukitegeera bannaye ekiraga obukakafu waliwo omukyala gwe twatwalidde emmere kuba tugaba emmere lwakuba bangi nnyo aba pastors abagaba emmere naye tebagabira mu kamera. Era bwe nayisera neeke ne Ivo nabadde sisuubira tetugenda kuba ne cameras nyingi. I hope it will be an encouragement to someone. Waliwo omukyala gye twatutte emmere kubanga ffe tugaba emmere ng'ekkanisa ate n'emmere gye tugaba era si yange nange bamembazi ba church be bampa n'entuusa. Naye waliwo omukyala njagadde njogere kasitole kano mawulire. Waliwo omukyala gwe twatwalidde emmere. Omukyala oli nkinyumiriza Ivodras laneke nga tannajja. Naye omukyala oli n'aŋŋamba mutuwadde emmere nti tewali bamawulire. N'atandika n'obbanoonyaako awo. Mulimba temusobola gaba nga tewali ki? Bwe yakakasiza nti ddala tewabaddewo bifaananyi. Emmere n'agitwala. Ne kinkomako ki? Nnyo nti yalowooza abantu tebakyayinza kugaba
ewatali kumukuba kiki kifaananyi. Njagadde ensonga ngireete nti ekikulu kya byonna mutima. Nalaba Laneke njogera naye ku ssimu yange yanga nti twetaaga emmere ne Ivo ne mugamba nti nina tulina obwetaavu buki bungi okuva ddala ku kyalo kwe tuli. Kati ennaku ezo tubadde n'abalema nga tebalina. Abantu b'oku kyalo bonna batuwandiikira kwegamba nga tulina okugaba n'akatono akaki akali. Waliwo omukyala gwe twaweereza emitwalo 2 n'akaaba amaziga emitwalo egi. So n'olw'ensonga eyo njagadde kulongooza nti si showbiz naye for inspiring maybe ndooza la next yavudde agamba nti babawe ate n'abayimbi ba gospel. Ekirungi luli nabeerangayo kumpi nga balaba nze na babiri ne kati waliyo Kupi, waliyo Levi, waliyo bangi era babadde babakwatirako. Kati nze nga nyina ekirowoozo nti kasita bali banyambyeko nze kambeere eno ku kyalo ne ku kanisa kwennyini. Naye ku birthday yange ku luno ngenda kubayita mwenna baganda bange benkola nabo nga tugabira kubanga njagala ku birthday yange nga 8 ogw'omunaana buli omu ayagala nnyimba zange oba enjiri gye mbuulira oba ebintu bye nkola eyo ku kyalo gy'olwo yambeyo omuntu mukitegedde. So I will do something bigger. Maybe kolo tujja kulaga kamera so that abalala mu nsi yonna buli omu oba osindise mulema kagaali oba oyoleza mukadde engoye ngenda dutuma Good Samaritan Day nga bwe mbadde nkola abamu mbadde nkola nammwe. Kakati kano katono kazira mu liiso naye ebingi bye tukoze tebiri mu kamera. Mwenna Laneke ayogedde nange nanga nti ekinjagaza kamera nti abantu bali abalala omuntu ali eyo naye ayambeyo omuki omulala babere inspired babere motivated. Yes. So I wanted to take away the okuba nti mugabye bannange kamera zino temuwulira bubi abamawire njagala mumanyi omutima gwange. Kirungi omuntu bw'omanya omutima gwe. Nekirala abantu okumanya nti ekintu kyakoleddwa obukakafu obujulizi omulembe gwe tuliko gwa video and photography oba okitegeera. Kati nsembyayo bibiri emmere eggwawo naye omukisa gwa Katonda teguggwawo. Era munzikirize kamera zammwe bwe ziba zipromotinga Katonda nsabire abantu omukisa dakiika egi kuba kamera ekola ki emmere eggwawo kati gye twagaba luli yaggwawo. Kaakati waliwo n'omuntu omu gwe njagadde njogereko twamuweereza emmere naga ti ekkanisa yonna ne mutuwa egundi ne mugamba mukwano tuli bangi tugabanako buki bugabanyi tugabanako bugabanyi kofunye kokola ki kotwala. Kaakati omukisa waliwo abamu balinze esente nga bwe tulinda ffenna esente za maama Nabbanja. Ye Nabbanja si Wambogo, Nabbanja Bambogo bavaayo twale tosobola kuvaayo. So maama esente ze tuzirinze naye era nazo ezo nazo zijja kukola ki kuggwawo. Omukisa tegukola ki teguggwawo. Kati munzikiriza abamawulire nsabeyo essaala eri omuntu yenna kubanga abantu baffe enjala aiva ngambi waliwo omuntu eyafudde enjala. Katusabe ayi Katonda nsabira abantu bonna abali ku TV kuno abali ku mutimbagano guno nga talina kyakulya musabira omukisa kuba nange Wilson Bugembe nabeerako nga sirina kyakulya naye gwe Katonda ajja Musa mu kibaya n'omuteeka mu lubiri. Gwe Katonda ajja Dawudi mu ttale n'omuteeka awantu. Ajja Yusufu mu kkomera. Omukazi oba omusajja ndaba ng'alowooza nti yakomye. Nsaba olunaku lumu olimu omukisa n'awa n'abatalina. Nsabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kakati kye nakoze nasevinzeeyo akantu katono okitegedde okwongerezaako. Waliyo abantu abamu ffe twadde tugaba emmere ate waliwo abamu nga si mmere nga yeetaaga panado omulala nga yeetaaga gula ntangawuzi okitegedde. Waliwo abayimbi abali ewala nga tetusobola batuukako mutuukako. Yes, omulala alina covid ayagala bino ebyaki. Kakati kyola abantu abamu twadde tubawa mmere ng'omuweereza ki kasente agule eddagala. That's why nti emitwalo 10 gino bayiiya nnyo abagavumenti nti bwe mba saagala mmere nsobola okugula eddagala.
waliwo omukyala namusanzaawo nga tugaba emmere ng'alina ebbwa nga ddene n'agamba nze saagala mmere weeri naye njagala kuntwala muki mu ddwaliro so ke kano akatono oba oli awo munaakayiiya kubanga n'okuva wano emmere yeetaaga transport tweyanziza nnyo kati nikazira mu liiso tweyanziza nnyo muzeeyi mbikule muzeeyi mbikule sibikula amiina zino zijja gye muli toli muganda tubadde twekozeemu akakiiko aka groups ez'enjawulo eza gospel netufuna aba leaders ndowooza tonnaba kuyingira bajja kuyingira so yunaga and all lubadde lutya mwoyo gwa gospel so every guys wenna gye muli aba gospel byonna bigenda kutuukira mu ba leaders bamwe bajja bibatuusaako everything kogamba togenda kutindiga omanyi waliwo okutindiga olugendo kima emmere nga z'okozesezza nnyingi so eyo gye muli centers ez'enjawulo abantu bagenda batuukako over 15 groups eza gospel bajja kubanga babatuukirira bonna whatever association you are in obutabagamba nti babawadde sente nnyingi nnyo giri mitwalo ameka 5 so baleme okulowooza tobikula baleme okulowooza nti babawadde sente nnyo ne muzirya banaye giri emitwalo 5 negali 5 negina 5 we did a confinement of all associations so we are going to share kati kuba nayongereza akatono naye ekirungi nsabye omukisa ogutaggwawo naye musumba Wilson mukama kumpeere nnyo omukisa kama kumpeere nnyo omukisa we appreciate thank you my brother okay amen ejeri bamuyambako atalina era ne Katonda ajja muwa Ababayimbira like that in service. How is that? Abakola ki? Babeera mu service. Abasumba babasasula just kubanga nga bayimbira abantu to make the service good. Is it true or what is it? Si kibi babeera bakusasudde si kibi waliwo abasasula si kibi waliwo abamu nga kyaki talina busobozi naye kyaki weba erina obusobozi ngaekusasula amiina sikiraba musitaani tebampise kati gweoyagala ogende gye batakuyise bwe banampita nja kujja naye tebampise ekyo tebampise buli gye bampita ngenda sina tabu nze njagala kukiikirira Katonda so buli wali omuntu wa Katonda ajja kubeerawo naye oli musumba n'ekibiina kya gospel kikulembera obwa pulezidenti bali babiri Taneeke ne Wisdom Omukaye gwekwaba babiri ne pulezidenti bombi bakwano bange so nkyakyetegereza sinasalawo nakulira ekirala Ivodras naye abaddewo ndowooza gwatategereza bonna nabayise abantu boyamba oyamba abantu bali organized oba mu abali ki organized ngala neko wabadde nga organized ye ndowooza lwakuba nti kale ye yaze naawe ow'amawulire naye nga tuyamba bangi watali mawulire Katonda ye yalaba so tekiri nti kugamba tusabye abantu batuwandiikidde ab'ebibiina ebyenjawulo wano bawandiikira ekkanisa abantu balina ebibiina abalala just muntu wa bulijjo wajja naffe tuna be tumanyi nedda taati okuyamba kuggwayo muganda yange kano katini kazira mu liiso n'okwebaza kuba nange sinza alina era abantu be bampadde kati bano abantu bakyaki be bampa nange nempa abantu musumba twalaba omukulu gwe wasabirako wano yalokukira mu kyaki y'omukulu lwasi ate netumulabako mu bbala nga anoonya agambo kikomuwa anti kati lwosiga si lwokungula okitegedde omuntu bwalokoka oba bwaga nti nziza eri Katonda naye bamuzimba nga nju so tebakusuubira nti wakyusa omulundi gumu waliwo bekibaako nga Sawulo yakyuka n'afuka Pawulo immediately naye nga abasinga it's a process ngaera naffe nange kennyini nkyalina ebibi yoga nti kino kikyantawanya Mukama nnyamba so tosaliranga muntu musange ekirungi yaddukira eri Katonda teyagenda mu ssabo n'ebirala bijja genda mpola mpola atera okujja n'asaba mwami Lwasa nze bw'ojja okulokoka sikusuubira nti okyuse mu lunaku lumu
olina byobadde omanye ebbanga ddene so ogenda osaba katonda amaanyi n'abikutemako pola. ng'omuyimbi ow'amaanyi basuubira nti superstar kulyetingibwawo tekigenda bikawuma. Nze ndowooza eggulu ddene buli kinyonyi kisobola okubuuka nga tewali kitomedde kinnewaakyo. The sky is so big for a million birds to fly. So oba kya superstar oba kya uma oba waliwo ekipya let every bird fly. Yesterday twabalabyeko nga bagendera mu Jerusalem sale. Abantu bagambye mu basita tetunalengerayo pasita Bugembe oba omuyimbi waffe Bugembe. Maybe ali fine, goli fine. Fine muki? Financially. Ani ali fine mu eno season? Kisa kya Katonda. Naye nga wandibajjoyinize singa bakuyita nga singa bampita nandige nze tompita ne sijja mba nja kujja mpozi nga nemereddwa bulemerera.